Ekitongole ky'ebyemisolo mu ggwanga Uganda Revenue Authority kireese enkola empya egenda okweyambisibwa abasuubuzi abettanira ennyo enkola y'okugenda wabweru w'eggwanga nga beeyambisa ennyonyi nga balimba nti bagenze ku bugenyi ate ne bakomawo n'ebyamaguzi oba n'ebitereke biyite bifuluusi. Enkola eno etongozeddwa leero etuumiddwa Global Travel Assessment System nga yakutandikira ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bannayuganda ababadde beegumbulira okugenda nga abagenyi mu mawanga g'ebweru ate ne bakomawo kuno n'entuumu z'ebintu guno omwaka 2020 bibasaze, ekitongole ekiwoza ky'omusolo bwe kitegeezezza nti kyakutandika okubalondoola amagenda n'amadda. Dickson Kateshombwa, Kaminsona mu kitongole kya URA, ategeezezza ng'abantu bwe basusse okukusa ebintu ne babiyingiza kuno nga tebiggiddwako musolo, ekintu ekifiiriza ekitongole n'eggwanga omusolo. Ono agamba nti kati enkola ereeteddwa etuumiddwa Global Travel Assessment System yakusookera kw'abo abakozesa entambula y'omu bbanga okumanya biki bye babeera batambudde nabyo n'olugendo omuntu gy'ava nga baakukikola nga balondoola ebiwandiiko kw'atambulidde. Eno system ejja kuba etuyamba kufuna information ku muntu yenna atambula ng'ajja mu ggwanga through airport. Tujja kuba tutegeera omuntu ono azze ayina bintu ki, especially ebintu ebyamaguzi, avaawa. Ebimu ku bintu Kateshombwa byanokoddeyo ebibadde bireetebwa abantu mulimu amasimu, engoye, ebizigo n'ebirala. Bizigo kubanga abantu abamu badde bagenda yeetika amasimu gakutunda naye n'ajja ng'ayina ka luggage ng'agamba nti buno buntu bwange wawaka bwakukolesa. Ekitongole kya URA era kitegeezezza nga n'abakuumaddembe bwe bagenda okugonza mu nkola yaabwe ey'emirimu nga bakozesa enkola ya Global Travel Assessment System mu kuwanyisiganya obubaka n'ekitongole kya URA naddala mu kukwata abo abakukusa ebintu nga ebiragalalagala n'abamenyi b'amateeka abalala. Kijja kutuyamba ne ku controllinga drugs. Katugambe nti bwe tuba tufunye intelligence kuva mu customs endala nti wali omuntu bw'ati ne bw'ati adiringa mu drugs, bw'aba ajja tujja tuba nga tutegeera nti omuntu ono ajja ava wano ajja kutuuka ssaawa bwe ziti ali ku siiti bweti. URA era etegeezezza nti bakolagana n'amawanga amalala ag'omulirwano nga Kenya, enkola eno ekozesebwe ne mu ntambula eza bbaasi. Tugiteeke ku bbaasi tubeere nga tufuna manifests eza passenger ne cargo eza bbaasi nga bbaasi zinava Nairobi oba awalala, ne tubeera nga twetegeka okufacilitatinga abantu ate ne tumanaginga ki n'ababadde bakukusaamu. Nankulu w'ekitongole kino Doris Akol yatongozza enkola eno olwaleero wabula ng'amawanga amalala agakula edda gagyettanira dda. Kalungi Betty, Delta